Nesimye okubeerako nammwe eno ya lipoota y'embeera y'obudde kuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku embeera y'obudde. Omwanza Bulya Victoria ogibatuusaako. Bwe tutunuulira kifaananyi kya ssemugenze kikubira ku Ssemazinga Africa kiraga nti waliwo empeweevu ezifuuwa nga ziva mu South Africa ewali obutiti okudda mu ggwanga lyaffe. Okwo nno kw'ogatta n'omukubo gw'enkuba ogutambula nga gudda mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe y'ensonga lwaki obukiikakkono bo bafunayo ku nkuba. Enkya ku makya mu masekkati tusuubira kusana okuwaaka bakubamu omuli Masaka, Mpigi, Kampala. Wabula yo era bugwanjuba naye era tusuubirayo akusana okuwaaka bakubamu okwo nno kw'ogatta ne buvanjuba okuggyako mu Jinja yo tusuubirayo enkuba okutonnya. Bukiikakkono naye era tusuubira kusana okuwaaka nga bakubamu. Olw'eggulo mu masekkati tusuubirayo ekire ky'enkuba ne degrees 27 okutuukira ddala ku 28. Buvanjuba naye era tusuubirayo ekire ky'enkuba okuva ku degrees 24 e Kabaale okutuukira ddala ku 29 e Masindi. Yo buvanjuba naye era tusuubirayo enkuba okutonnya okuva ku degrees 28. Bugwanjuba naye era bukiikakkono naye era tusuubirayo ekire ky'enkuba okuva ku degrees 28 okutuukira ddala ku 29. Ebyebunaayira tusuubira kusana okuwaaka nga bikakubamu e Nairobi ku degrees 25. Cairo tusuubira kusana okwememula ku degrees 41. New London tusuubirayo kusana okuwaaka bakubamu ku degrees 28. Ebasobodde batuusaako okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku embeera y'obudde ku lwa Minisitule ya Water n'ebyobutonde bw'ensi. Sigadde ndi Bulya Victoria, mweraba.